Nasusse okugeyebwa naye ku luno ngeri gye nnyiridde kangende nnoonye emirimu n'abange yankubiddwa abasirikale bakubye omwana akwatidde busezi kangende nfune omulimu twanagawo kuno sijja kubasobola nfune bwa office ate onyiridde n'okunyirira nakoyo okunjogerera njagala ngende ate njagala nkole ekyewuunyisa buli eyali andeyambu sikola nsiba mu enjeero ngenda genda nkole mu office nga sirina kyendewuunya office utatamwanagina mu office bakuwadde omulimu njagala nfuna omulimu nga nze sokulatwa Yes. Ono mwami amaze n'atuwa omulimu bwe nagendayo oli n'ensaba omulimu. Nakugaana okunzukira nsinza kukola ku kyalo kuno omusajja w'ekitiibwa bwenti ng'omanyira nguze n'essuuti n'abawe ndako manyi. Agenda just kusiba binnya bya bito. Oli musiba nze nsima ebinnya nze. Tata kuliko ssente. Bawulire batya taata Kimbo bwansima ebinnya by'ebitooke aidagalizasanya Musajja akube ne mugamba genda omugambe nze tammanyira nakoze nteekateeka yonna kugenda kufuna mulimu nga gwa office bayogera oluzungu kati ate bw'ova ku bantu aboogera oluzungu okasooka kunzodda mwana nze yazaalibwamu oluzungu tammanyira naawe tusobola okolawo nojja nenkubuuzaamu ebibuuzo bye babuuza mu office n'ogenda kale ng'obitegedde bulungi. Pozi bw'otuuka balina bye bakubuuza. Bakubuuza. Interview eyo. Okuyisaamu si kibi. Totawaana ayisawo kale bwengwa sigenda. Tuteeseza bwengwa sigenda. Ogenda n'okola guno nga tebanakutwala. Kale nebo naboze nsima ebinnya. Ate olagawa. Nkakumala ku bitabo biri n'ebitabo byange kati abayi w'ofiisi olina n'ebitabo biyitirivu naye kafuulina nsima ebinnya kati bawulira batya weyagala abantu gakomyontinge nti nozikala Kimbo wakati asima binnya byabitooke ebirimu toginyooma nze amrastaban Rasto nze yasembayo okuzaalibwa. Mulimanya ly'amaanyi ga kitaawo wegenkale wulya bwayogale ku luzungu. Ensi yonna yeekakasa oluzungu lwange. Kati no genda afunewo ekipandiika wano nga kyenkubuuza kyempandiika kale nga nkujjako interview ng'ez'omu ofiisi. Kati biri wali ogenda okumbuuza. Genda gwe tofaayo. Kati mbe ngajja. Nze kati konkona kunyala tutandikire ddala kati konkona nno abeeno coming you can come in muje wendi munange za luzungu kati here abategeeza jangu yingira come in sorry yitato batolemanyi omusajja oli musiru akoko olwokuba kekagize. Okay, you can have a seat. Seat munange nva wala I want to proceed. You can have a seat. Close. Mumanyi njagala kwongera maaso funawo okutuula. Have a seat. Nfunewo okutuula. Seat. Ati nzo office n'ensinga za luzungu taata. Ati mwendi kwabuzaabuza ebintu obiyisa wala n'essibe bwe bakola. Ati bera bwe bakubuuza ddamu mangu. Okay. How are you? Okay. Okay. How are you? Okay. How are you? Are you? You me you.
Third, how are you? Me, you. You, me. Fine. Okay. How are you? How are you? Fine. All right. Okay. Give me the reason why are you here? And yes. Give me the reason why are you here? Season yo yatusaze era kyekimu ku bintu ebimpaliriza okujjambeeko omulimu gwe nnoonya maama. Season yafudde era nga bw'okyogedde ne ŋŋamba lwaki sisituka musana gwase ebintu bifudde. Season yo yatusaze. Oli akubuuza nsonga lwaki ozze wano? Okay. Munnange maama mulungi kalaba ebintu byonna bitusobedde waka ebintu bya bbeeyi ebintu byawinya akatale sabuli oze bantu bakubimika baserikale bankubalira ng'okola kibwa n'akwatira kusenyaga okungolwa ndaje ejja byana ntema ne ngamba kintu lewa kwa mwanzo kompezi ebinya bya katoni ngeze ndisime bya katoni kamondo rege mepana munda tukomino nyina manda nyina sabira banamuzo bote. Lekera oli wa office mugaye kintu kimatekire. Mugambe nzize kuno na mulimu. Job. Job. I'm here for the job. I'm here job. Taata ogenda kuntawaanya kati asobola okwagala okuwandiika n'akugamba what's your name? Taata Kimbo. Erukulu era kyenda mwena jinsi Rwanda muzoboti. Mama. What's your age? What's your age? Tekyabika yo. Tekyabika. Sirina maji. Oyagala majiji. Oyagala limu. What's your age? Ati mbuze ejiri yange naye tekyabika. Yesiba oba mpange. Akubuuza myaka. Emyaka ejja. Asobola okyusa n'atakubuuza what is your name nga bino ebya bulijjo. Nakugamba what is your age. Era olina omugamba emyaka. Ankakutta. Mbadde ate matu. Kati bamwe badde omanyi what is your name? Akukungateeka neza ali mayo bambuuza majide ndibagala embuzi. What's your age? What's your age? Abakubuuza egundi emyaka gyo. Ejiri emyaka? Ejisiri emyaka. Age. How old are you? Atakomatuka mbadde mmanyi. How old are you? How old are you mbadde mmanyi. Obadde omanyi? Kati how old are you? How old are you? Board. Njagala kukola ku board. Njagala kukola ku board. How old are you? Oyina emyaka emeka? Ate badde ate nzize yeri ku egi y'oŋŋamba. Naye nkikutte. Ekitegeeza bibiri asobola okukikuuza. Age kyekimu ne how old are you? Okay. Kati oyogera emyaka gyo. Yogera emyaka gyo. Yogera emyaka gyo. Sijijjukira bulungi. Oteekawo gyonna busa. Gye njagadde. 2 years. Ate awo okisusiza. 2 years giba ebiri. Giba ebiri? Kateekawo 5 point. 5 point. Teekamu point n'atya. Tegiriyo. Olina okuteekawo emyaka nga 3 oba 4 at least. Nalooza nti oli muto. 40. Bagamba 40. 40. Kale 40. Okay, 40 years. Yes. Which gender do you belong to? Below. What's your sex? Ekikyeka kyoma. Eki? Which gender do you belong? What's your sex? What's your sex? Ng'abuuza ekigambo ekyo. Ng'abuuza ekigambo 6. Kye babakubira ne ku ssomero. Abamativi kye basiba bagamba abaana temwogere 6. N'oŋŋamba 6. Gw'omwana wadde oŋŋamba 6. Si kyekyo. Oyagala kumpe bulungi. Si kyekyo. Okay, which gender do you belong to? Below. Below. What's your... What's your sex? Kitegedde kyo? Kyo sijja kiddamu kireke mwana wange. Batwalagamba tubawe mudde. Abakugamba nti oli musajja oba oli mukazi. Kati ye musiru talina magezi mpawa ati. Tandaba nti musajja ati bibuuzo bwoba olina. Naye obuuzo ki omuntu okulaba nti musajja ateredde musiru bw'omuyita musiru. Okay. Ate kibuuzo. Female ng'omugamba. Ate male ng'ajjiddewo. Male wakobe.
okiwuli male wakobe wabula taata ffe tuli bamu nkitegedde kati ngate malajjira oba olina omugamba nti oba oli musajja oba oli mannange kale ndi musajja kati afunye muti kale ndi mukazi gwe baleki ndi mukazi kale oli musajja ate kabakyabambuuza ate kati byo biri bye baba babiwanja kale ndi musajja ate olina omuddamu yo obulungi ndi musajja nyaka obasebe kale basobola okugamba kati n'ateekawo wali nti amumeero ng'akubuuza which do you have experience akiwandiike eki do you have experience express yo nali ngiwagira naye olunaku lwe yakwatagana nevida nze nali muntu w'express nga bw'okyogedde naye express nengenda nga njesalako mpolampola omupiira gwagenda okugwa omupiira bagamba kuteeka eno express taata omusajja sikyabakubuuza abakubuuza olina obumanyirivu wonna oba nti nina obumanyirivu mu kuvuga emoloko oba nina obumanyirivu mu kuvuma okuyomba oba bwezi byonna obirina ebyo byoyogedde naddala ne kati eri baati babyetaaga mbiyina gwabyogedde sibirina bambi batera binazikira kati omugamba ati otolina obumanyirivu naye nakiba kibi mu maofisi mbuyina obumanyirivu muki mukyo bagamba muwe okuyonja mu kuyonja mbuyina mu kuyonja kati aba alina okiwandiikawo omulimu tugumaze ate nze ne mugaana wapenzi are you single wangi are you single ogambe ekigambo ki are you single munnange nze nange nasooka biwulira ku muyimbi abayimbi bayimba twekuba ensigo simanyi mwekuba ensigo kakati munnange mu ofisi muno mweyagala nkubira ensigo mazima ddala tofunye nakafaasoni ntutandike ensigo ntandika taata omusajja yasemba okiyimba nga kyabugulu gwe noŋŋamba nkuba ensigo taata noŋŋamba nkuba ensigo taata nze mutabani wo Kimbowa kati woofiisi wagirimwe tugeze yenzi kola bukozi bwe bati nekugamba sewo waŋŋaye tewaŋŋaye gwe 19 mwami 19 mbadde nsaba ogende mu nju oggyemu kano akakooti tukwate ziri engatto zo ogende osime bulungi ebinnya tusobole obutayonoona budde bwa mulimu kati giri ogende kuba ebya ofiisi byo bikulemye tolina kyojja kusobola mu ofiisi tugende osime ebinnya baleme omulimu ogutujjako nze TTON nange nze mutabani wo Kimbowa ogenda kusima ebinnya ngani gomanyira gwe musiru taata sikumanyira sagala nti ate abantu bawulire nti ate omwana yamukubye ate nga abigenderedde kati taata madde nsaba mutima mulungi okwate ekkubo oleme kuswaza kika kyaffe oleme kuswaza abantu abeddira eŋŋonge taata okwate ekkubo oyingire mu nju oggyemu ekikooti eyo oba tusobola ogendamu tusobola njagala basokulutala kusima kugambira basokulutala kusima bingi taata togenda togenda kwongera kuba luyi lwonna wabula togenda genda togenda genda nkweyambulire ate gendo jemu my lord, I wonder. Yeah?